come straight wano yakoze Democratic Front yagironchinze nero mu byafaayo bya launch ebintu byonna leave alone even political parties ekintu kyonna ne bekuba ku launchinga somero ng'eryo ne bweba meeting yambaga you expect faces z'abantu abana bosuubira nti bano bakola ki abantu ab'enjawulo yagamba teyabadde launch yabadde press conference my friend where is the press conference eriko abaana b'essomero musajja oba tokyalaba walabye baana basomero akatambi nkalinanga basajja ebifaananyi biibyo bano basajja baliwa babadde bameka ayogera n'abaani ayogera n'abaani look at those boys abamu they even below age utunulira ono yaka 14 omukulu alina essomero eri abavubuka ayina gundi bagiyita kyeno bagiyita tugireko erinnya it is his business naye essomero ly'abavubuka bya gundi teke gundi institute bayinza okubanga abamu science and technology bayinza okubanga abamu ku bayizi these boys babano ba branching off from S4 myaka 16 the boys are young kitegedde they are below age tebanatuuka na kulonda and they are the majority here batunulira obutebe ne kala z'obutebe zo ziraba kala z'obutebe oziraba orange yellow Patriotic League of Uganda ye bayita kikuusikuusi ne after making a political party oyina okuba ne specific colors otegedde nga bwolaba NUP nga bwolaba NRM nga bwolaba FDC you see FDC katonga I think his major color is green because a party can't have one color. Listen njagala ogende ebifaananyi ngenda bikulaga wano kambi kunoonyezeeko oyinza okuba gwe tuwabira ebyenjogerako wabaddewo blue wabaddewo red green zonna nga ziraga kala ezenjawulo you can't have all the colors ojazira bagiro zikebera so this is a political party a new formation naye nga n'ekituufu tebakimanyi noonya abantu noonya abavubuka badde bazamba ddojja balaba you can scroll down ojja balaba he has blue I think that's it 3 colors he has red he has white he has a rainbow the man has a mix of colors Chogamba Mbuga has a rainbow he has a rainbow so where does he fall in a rainbow so Mwamu 7 byetonda asobola byetonda ye ng'omuntu nga ye mutima gwakiwulira naye abalala abalina obuyinza wano ku mabbali ge bo baagala kutwala nkola ye maaso era obuyinza babwetaaga so kati yayinza okuddayo ne mukyala ne bagamba bannange kituufu emyaka gigenze okwetonda kya buntu amazima kya buntu omuntu asolokera ku makya n'agamba nkoze bingi naye kati mukama nannamulaatya n'agamba naye abakwetoolodde abayina n'obuyinza ababusalirawo oba omaliriza abakwetoolodde batandika butandisi otegedde ate gwe bajja mu nkola yo gye bafuniddemu omukisa otegedde kuba weesanga singa biri nomo senga omukisa ogwo tebaguyina era gwe okyaliwo nga theya shield okusobola okutaking over be bali abakugamba ffe tetubikkiriza ebyo byetonze bibiyikka otegedde oli mutuufu so ensonga eyo bannayuganda bo bakyagiraba bulala nti wakati mu kukugamba nti bakusonyiwe bayina obulumi obuliwo kati obubaddewo singa kale bubaddewo bukadde bokka baligambye kale tetukyasobola kukiza naye kati waliwo obuli fresh waliwo obupya obuli fresh ate ng'obumu kyagenda mu maaso obumu busuubira okweyongera look at what happened in Kawempe kati ate nakati abakulu bakyalayira nti tugenda kukiddamu engeri expenditure gye yabaddemu entuŋŋamu awo nga balinga bagulawo 7-star hotel kumbe bagulawo unfinished coffee factory
the launch of an unfinished coffee factory. Exactly. Sente ze basipendinze awo Nero zali badde zimala. Why do you launch ekintu ekitannaba na kutuuka ku output? Otegedde bannaffe bo baliwo bintu byakola ki era bategeka ne rani bintu byakwelaga mbwerazi. Naye njagala kutegeeza Kenzo nina kye njagala omutegeeza nti Kenzo yakwata industry n'akuŋŋaanya banne bonna mu art ne bagiwa gavumenti egifuge nga bweyagala. Industry bakkiriza ne bagitta bo bennyini. Bye babadde badimandinga ebikuza industry byabalemu okudimandinga ne badda mu mbeera egamba nti baagala kufunayo bubaasa na kulya. Ye musajja alwanira copyright teyayita. Muganda wange nkubuulira ebigambo bino. Kenzo baamusasula dda era talina kyabanja mu Museveni. Era byonna byalimu eyo palapase atawaanya bantu bwereere. Ate Kenzo bamuwuliriza. Kenzo baamusasula nga bamuwa ekifo ky'okubeera omuwabuzi wa Mwai Museveni mu art. Tebamuwa mulimu baamusasula. Baamusasula ku mulimu gwe yakola ogw'okuŋŋaanya abayimbi n'abateeka awamu ne baba nga tebakyasapootinga bikolwa bya Mwami Kyagulanyi ng'omuntu n'okulumirirwa bannayuganda. Buli ayinza okugamba baamuwa omulimu gwakola. Guliwa? Okubeera senior presidential advisor on art. Ng'ani awabula Mwami Museveni gw'omanyi nga presidential advisor? Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kuoli every Saturday morning tukera between the lines kuba tochi mu nsonga era nga bulijjo ndine munnamasaka Farouk Ali yakomawo okubeera nga atwala mu maaso emirimu gye egy'obwannakyewa era ndowooza mwamuwuliza abaali bamubuuza wayinza okuba wakomyewo olunaku olwaleero agamba Farouk yakomyewo yakomawo naye ng'era akyajjanjabwa mpola mpola so musajja wange mulaba nga mugonvugonvumu temugamba nti abaddewa obadde mu school of what soko buzeko watolaba school of nursing oyagala ngambe kiri ekinankomye mboko ko barakatu abantu baffe mwenna abatugoberera ku channel Kabona Mawanga Focus 360 tubaniriza lunaku lwa mukaaga tukomyewo twongere obbabuulira ebifa mu ggwanga nze ne muganda wange oba n'abalabe tufaananye endowooza gwe mulimu gutwewa oba gwe twewa ogw'obwannakyewa Zanero naye tatusuuliridde agiraawo naye n'atwokyamu awo mugundi muki my point of view etuyina ne kali akalala bakayita radio what vibes radio vibes ndundo gikola sinafuna ku vibe so zonna ziba nsonga za ggwanga zetwagala zibagatteko mwongereramu okumanya ebitambula mu ggwanga Uganda n'ensi okutwaliza awamu kubanga kikulu nnyo ebyobufuzi kwe tutambulira ffenna olita kulimba era oli kasatandiko okugamba ebigambo ebitategeereka siri mu byabufuzi mayetaaga okutwala mu school of what of nursing yetaaga okutwala mu school of understanding so anyway politics is the study of life and management of society exactly so buli kyokola mu nsi ng'oli mulamu politics ayina engeri gyakola ki ainenge gyatuukamu oba oli musawo ojja kwetaaga politician oyise etteeka mw'onookolera ojja kwetaaga funding okuvaayo ojja kwetaaga accountability okuva mu politics buli kimu okola business ye emisolo gijja kukulumba
oli mu byakulunda walina okubeerawo authority etunulira eddagala limukozesa liri ku mutindo akatale okitegeera. So politics is life. So anyway, bannamasaka mbatumiddeko ssebo tobanzigyako bongera okumpeereza obubaka omwana waabwe zanero temunkutte nnyo bulungi. Obulwadde sife twabuleta. Bali mugamba nti nno omwana waabwe temukutte bulungi oba munkuttemu. Badde mmanyi bannamasaka bakugamba twamufunye. So ensonga ezifa ku kitundu kyaffe eyo nazo tuzireeta mu programu eno. Okay. Nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash lyeddagala lyaffe ery'omukamwa mannyo bibuno kisu kibi Nana ebyabigoba ng'akalango okawulira kozesa Nana Herbal Mouthwash olw'embeera ennungi mu kamwa. Naawe atanafuna buzibu bwonna. Prevention is better than cure. Tibakuzza kapa mu kutiya tugamba ate mbadde ensenyesa bina ate erinnyo lyange nerirwala. Nana ebyo yajja kubimalawo. Ekola prevention is better than cure. Ate naawe omulwadde nekusolovingira ekizibu ekyo. Ate ffe abagenda okulya ennyama mu yidi. Yidi ndowooza ogimanya ennaku z'omwezi nga 6. Yidi yanga 6. Abantu mugule nnyo Nana. Genda okutuuka amannyo nga gagumye osike ekifi sagala osike ekifi erinnya ate ligireko. Olunaku lw'abajulizi lwadde singa 3. Nga 3. Tujja kuba twakava mu bajulizi. N'abajulizi osika omunyama oba ku bajulizi tokkiriza. Semanyi nnyama yammwe gye mulya. Mwine ennyama yammwe gye mutera okulya eyo. Yo lirefujjo. Enewe Nana ajja bikolako. Buli kika kya nnyama ky'olya. Osike ekifi ku yidi kubanga yidi yaffe ya kusala bisolo eno. Ennaku ziba mmeka? Ziba 3. Kakati olina okulya ennyama kuva ku lusooka paka kulaki? Paka ku lwomukaaga. Ngenda okutuuka ng'ekifi okisika erinnyo lisigalayo. Okay. Haji Yasini Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu by'enjawulo naawe osobola omukubirako n'akusomera ku dduwa mpola mpola. Between lines kuba tochi mu nsonga waliwo ensonga ezikoze amawulire mu wiiki eno. Ate nga nze nkwesiga wafuna ettabaaza wadde obulwadde olumu bukujuyayuya naye ettabaaza yo tezikira. Osigala obirabira mu ango zonna era embeera weetereera nodda n'otengeza bannayuganda. Tulina ensonga ya President Museveni wamu ne mukyala we baavaayo ne beetondera eggwanga. Mu lujjudde wali ekkololo ku kisaawe ky'eggwanga ne bagamba basonyiwe ebyabasobako era ne beetondera nnyo Abaganda olwo ne bagattako Uganda. Njagadde okkayisaawo kuba nabo bakoogera beetondera nnyo Abaganda ne bagamba ne Uganda okutwaliza awamu. Basonyiwe ebyabasobako bo ba agenti baabwe na buli kimu ekikwatagana nabo naye nga bagamba ngo basonyiwe tugenda kutunula waawo. Okujja kale twataliza okulaba ba agent abamu nga bawakanya okwetonda kw'omukulu. Abamu nga bakuwewulamu ne bagamba tebeetonda kuva bya Bobi Wine beetonda byadda nnyo ebya Bobi Wine talina nsobi gye yakoze. So awo tugenda kuba tutunawo tukubeewo toki nabo nja bamenya aba agent nabo nja bamenya nse bategeere entegeera yaabwe n'ebintu engeri gye babirabamu. Ate ewaffe Masaka wavudde kyuse sewe bamwe naffe waffe tubaba Uganda ewamwe mpozi muba bannaki baki ewamwe si kyaggwe ewaffe kyaggwe tukunja miti myereere onjogererako ewaffe wetadde mu kifaananyi nga ggwe yenze ewaffe Masaka gye tutera okutumira tutumira ensi yonna ne Masaka ne tugitumira wavuddeyo Democratic Front omukulu Mpuuga yabikoze n'akola ekibiina kye. Nze nekyansanyusiza nakulira nga omugamba nti ekigundi nti ekibiina kye Masaka ajja kunyiiga anyiiga ye agamba kyaggwanga lyonna ye bwagamba bwagamba ne banne. Okay ye bwagamba ate ffe ne tugamba tutya oba ffe tetukkirizibwa kugamba tujja mulaba ffe naffe tugenda kuba mu tooki mu DF eyo DADF n'ebikwatagana ku mbeera yaayo nakaki kaabaza omukulu kireeta essanyu nga nze mpulira bulungi nti ebbanga ddene Mpuuga alimazeeko anenya Nuupu byetakoze kati platform yagifunye amagezi gonna gabadde awa Kyagulanyi agakozese tulabe watinta sibe bagamba so tugenda kuba tulabako ku DADF ate era tugendeko egundi eno tungamu entungamu gye baguddewo emisingi gya factory ekuba emmwanyi naye bannaye simanyi kiki ekyabadde kipapye nnyo abantu babadde nga bali ku ground breaking ebintu byonna byabadde incomplete launch ye factory eyo. Was that a launch really? A launch marathon naye batulaze emisingi
nze saategedde kye balonkinga n'abadde nsuubira olaba ku product siibe kitugambe munaye ntungamo batandise okukola kulabuleko nga banywa kakaawa naye nga kayinza okusikiriza nowera mu supermarket nogamba kaawa from ntungamo tujja kuddaawo tulabe ku byentungamo eyo ebya factory yennyini ey'emmwanyi ate era tuyingireko neno mu bayimbi kuba kati olutalo we luli wakati w'abayimbi abagamba nti bayisiddwamu amaaso era omugwira yaze n'atwala sente zaabwe empitirivu nnyo n'atiitiibizibwa nnyo ate president wa federation yayomba ng'ate federation yakafunako sente awe mabega so tujja kumanya kyabadde kituufu federation byekayana byetategeera azini Kenzo Bebe Cool bani oba waliwo ekirala nsonga kyandala abo gye neerabidde mukulu ali ebadde mu wiiki ensonga ya gundi genda maaso gundi Andrew Mwenda pozi ne mwami Kyagulanyi yabadde mu mambuka ga Uganda eyo twamulabyeko ko ne mu Western namulabyeyo yabaddeyo era naye omu kubaganya okwetonda kwa president Museveni n'agamba no tunatufunye obudde tujja kuyitako mu Andrew Mwenda ono ne muwadanku nnyingi Andrew Mwenda ennaku zino bamukyaza ku TV Andrew Mwenda lwaki twogeddewo Katikkiro wa Buganda nga nnyonnyola ku biri ebyokulangirira Andrew Mwenda oyo impact ye kubanga tuddamu bye twamwogerako edde bye yakola ne Ssemuju kakati tumuleke kubanga yenkola ye so we bamukyaza olina okwetegekerayo okuleekaana talina nnyo office gya running etuteeka ku bunkenke yasigala kubeera NRM what apologist ate mu ngeri eri rudi oba etali professional kati ng'ate ye manyi wakimadde mwogerako nti omusajja oyo yali professional era bangi abakoze amawulire bamutunuulira nnyo ali mu levo z'abatamala emirundi eyo kitegeera along the way maybe anti kasita oluzinga gundi eyo taaki egyo badde oyina muganda wange mu bintu byonna Abannayuganda bakulenya ne babuuza what went wrong kati ffe tugambira nti omuntu yali atambula ng'atambula straight kasa atandika okukuba amakoona tulowooza nti aba tutawaanya kale batumuvaako katutandikire tutandikire ku kwetonda kwa president tutandikire ku DADF kubeeyo eyo kya bulungi nnyo DADF eyo kubanga tukyalina DADF ate wali tulinayo People Power Front Power Front tulinawo ne PFF eye Katonga onake wali oyogera ng'oŋŋambako omushozi twakola emabega nti wolaba ekibiina ekikoleddwa mu kaseera kano ak'okuvuganya kitunuulire nkaliriza ate Faruukali wagamba otunula enkaliriza ku batabaasa tutandike kakati we tujjidde leero oba tutuukidde leero Bannayuganda twabakubira tooki ku nteekateeka za Mathias Mpuuga Nsamba n'akakundi ke akalimu Babedi Bwanika Bamabikke Mukaaku ne banne ne tutegeeza Bannayuganda nti abakulu bano betwogerako tuzze tubalabe ebbanga lyonna nga bo bakiyita migration migration ye muntu ava wano tatereera moving from one place to another ye tabaako na mugongo they are migrating buli kaseera bamigrating era boli balaba akakubye bakola ki basonga abamu ku bo twali twabamanya era ntukkiriza nti bo mugongo twagubajjako tebalibeera nago nga tujja wano ku programu ezimu ze twasooka okukola nakubulira Mike Mabikke nenkugamba ababulooka ba State House oyo ye muyinako obujulizi Mike Mabikke babulooka ba State House kati ne Mukaaku n'amugoberera ne banna abali mu layini eyo ne Mathias Mpuuga Nsamba twali tukyamuyinamu essuubi era ne tulowooza nti byazza atambula okuva mu DP wuuyo mu kiri ekigundi kye baakola 4GC waliwo ekyo n'ebirala ne batuuka n'omukwasa obuvunaanyizibwa bwagwo okutuwaka ku FDC tulowooza nti anaabaamu embavu bwe yajja mu Nuupu New Formation ne tulowooza nti anaatambula bulungi kuba n'obukulembeze obwaggulu yali amaze obbulozaako ne tulowooza nti ajja kweyubula abeere mu bantu abamu be tulowooza nti eggwanga mu maaso limutunuulidde ng'ekyokulabirako naye
later nga bwe bagamba nti omuzeegwe atambula nago buli walaga era gwe tegumuvaako twagenda okulaba oze kino waliwo clips nero osobola okuddayo n'obunoonyerezaako oba nja kusharingako naawe obumu waliwo kye body language waliwo twaddayo ffe abatunuulira abasoma body expression ne gundi waliwo ebiseera mwami Kyagulanyi oyo yayogera yali akubye ku secretariat eyo nga balina meeting ze bakubye zezibeerawo naye ng'otunya body language ya Mathias Mpuuga Nsamba ng'eraga nedda wano siriiwo ng'alaga nti ebigenda mu maaso sikkiriziganya newe newankubadde ntudde wano mu kibiina kino ekifaananyi we yali mugundi ya Brown ng'ali waali abalala baseka banno baseka basanyuse bakola ki naye nga ye omulaba agamba bino bijja kutabanguka naye era twakkiriza time ezze etambula tuzze tubagamba nti Mathias Mpuuga okuva wali twalabako ku mabaluwa tugoogera nti yawandiikira omukulu ng'agamba kino na kino n'atandika okutemamu ekibiina mpola mpola naye ng'agenda yonna ey'okutemamu ekibiina yali ebigendererwa bye byali byakutwala ekiwayo ekimu kubanga naye tukkiriza nti essiga erya parliament amazima gali nti Mwami Museveni yali yeetaaga okufa obufi so ekibiina ekimu jjukira Mwami Museveni yatugamba nti by 2026 tewajja kuba any serious by 2021 I think it was 2021 kuba tugenda mu 2026 tewajja kuba any serious political opposition party eri active there comes NUP eva mu people power so banoonya akakodyo mangu engeri era jjukira bulungi twogera nti abamu ku bantu abeesimba mu NUP bajjamu ng'ebigendererwa byabwe si byakwongera kibiina kino mu maaso ebigendererwa byali byakutemaatema mu kibiina era abamu tubawulira n'obujulizi bwavaayo nti bali funded bajje no Salimu Sale ne First Family bajje eno bafune cards kubanga abamu baasirikirawo nga twakava mu kalulu osobola obba mentioninga wano nero tewali muntu asobola kukeera ku makya nga abadde ayogera bintu bya opposition ebigamba nti government tekoze ebigamba nti government tekoze ki tekoze nokeera ku makya n'ova mu NUP no switching anodda mu NRM osobola kikkiriza ekyo olaba bigatta abantu bakubuuza kiriwo ekyateredde exactly thank you obadde ogamba government tekoze myaka 40 tusobola tubuulira nti mukulu kiki kye bakyusizza kiki ekiteredde gosoko ofuno embavu egamba abasajja bano basaana okujoyininga because we are seeing so many people crossing okujjako abe tugamba nti babaddeyo tebaagala kuvaayo nga tebalaba bwe bagenda abantu tebajja beesiga kuba kizibu nnyo omubaka wa NRM abantu bava bagamba ono abadde emyaka 30 eno bantu banaamukkiririzaamu nga boola baganda baffe bamuyanja Ssennyonga n'abalala however much acrossinze naye abantu bagamba zeeno omutuufu so ebyo tuzze tubiraba Mathias Mpuuga tujjukira wali from LOP from commissioner NUP negamba vaayo n'alemerayo tumulaba e Masaka ng'ategese Thanksgiving twali tulowooza ffenna nti waagenda okulonkingira ekibiina era abakulu bi-t-shirt ne babikubya my leader billboards ne zivuga e Masaka ewaffe ne bw'ogendayo Mpuuga my what my leader naye nga tekinnammuka abasajja baakigira ne kigaana omo n'agaana okukola ki okunoga ekyovu kyagaana ekyovu baakuba bati naye nga ekyovu tekikola ki tekijja so ojjukira bulungi omukolo ogwo twali tugusuubira okubaako Katikkiro wa Buganda omukulembeze omukulu w'eddiini y'Obukatuliki Bishop Ssemwogerere Archbishop n'abalala Sylvester Jumba ne bonna tebaalabika era ne kyongera okulaga nti omukulu baali bamuyisizaamu baali bamupimyepimye ensi yamupima oli worth okubanga okola kino ne gy'ovudde banno basigadde bakukkuluma abamu nga bagamba nedda mutabagane bw'oba amazima oli mutuufu nga mwasobagana abantu babuuza kiki ekyakwawula ne banno abantu bagamba accountability kyekimu ku bintu ebisinza okuleeta ebizibu mu ggwanga accountability eggwanga lino gavumenti eno tegiraze bannayuganda ate bano kye bakunenya
gwogamba nti asente nazifuna mu amateeka bakuwa omulimu ne bakuwa n'obuvunanyizibwa tobukoze oli mu kweyongeza ssente. So ng'obukatuliki obuyimirira ennyo ku nsonga nnere obumanyi bulungi ebintu by'obukatuliki biri mu straight line n'ebyentu byabwe byonna ebyenfuna properties na biki kyali kya buswavu nnyo okulaba ng'omukulembeze w'obukatuliki ng'abantu babavunaana accountability ng'ajja mu mukolo guno. So n'atajja. Era olunaku olwo lonchi yafiira awo ne bagiddamu ne banoonya party 2 kati ne banoonya kisinde Democratic Alliance Democratic Alliance naye yali lubaga awo yo popopo mundeeba naye njagala kubulira okumanya waliwo ekintu ekifa nga kifiiridde mu ggi akakoko kafiiridde mu ggi nga kaalula nero bw'okola ekintu kyo ng'olowooza kirungi onoonya abantu abakujoyininga. Mathias Mpuuga waliwo abamukubira nnyo enduulu wano ng'ayawukana ne NUP bangi bamukubira enduulu naye ebyobufuzi tebiringa nga bwogenda nti ngenze kusamba mupiira nti n'atamanyi nnyo bayinza omuwaamu bino eby'oku kyalo agamba oyo ateekamu ssente naye mumuwemu asamemu eddakiika 10 n'okuweza ennamba. Ebyobufuzi tubigoberera by numbers. What does the population say okusinziira gwe ng'omuntu n'abaali bamukubira endulu bagenda okulira population ng'egamba nedda nabo batandika okukola ki ebigere bakuyita kutta bigere baddiriza ne bagamba omusajja yajja tusuula mu mannyo g'empologoma. Bwe yayita yali asuubira nti DA genda kukuŋŋanya ebibiina by'obufuzi oba abantu bonna abaali basuubirwa nti baagala okulwana ku NUP abagiwalana oba abaali balowooza nti tegwanidde munne bamubalaka munyagwa tebajja nabo ne bamwepena bamupima era wagenda okulaba abasigadde banne ba Mukaaku ba Mabikke ba Bedi Bwanika ba Juliet Kakande sebo modi nga bagironkinga omuntu ow'amaanyi omugenyi omukulu yali alien skin ante kyenkugamba nga bali bamwepenye is alien skin a politician ku level y'obukulembeze tewalabanga signing endagaano anti kati omanyi nero let me tell you something waliwo kye bayita walokola proposal ku mulimu gwonna ogugenda okukolebwa ne ideas kakati abaleeta ideas bo balowooza obwongo bubagamba balowooza alien skin alina impact yenga omuvubuka ku numbers population ne beerabira nti Mwami Kyagulanyi olugendo luwandiike luni public domain buli muntu alulaba ate nga luli tested exactly n'abali badde tebamusuubira nti bwe baddayo ne bamutunuulira profile ye bagamba kino tekigudde bugwi kibadde kirina olunyiriri lwekitambuliramu nga lutegeerekeka waliwo enkugambye nti luli tested Mwami Kyagulanyi having survived tubonga naawe butuufu nga buli omu yawulira kasente mu bayimbi I think that was the first time abayimbi bafuna sente eziri abnormal bajjanga bafuna naye this was abnormal ennyimba ze zayimbye lifestyle ye ng'omuyimbi omuvubuka omuto into marriage into buying that land ebusaabala nazimba kamaka development ze ng'omuntu engeri gy'associatingamu n'abantu ku level ez'enjawulo because Mwami Kyagulanyi omuntu ya associatinga n'abantu class eno n'eyo waggulu era abamu baagala omukubira ne bagamba yakolagananga nnyo ne bakaleka ihura naye era bwe yakolagana nabo the message was giving was positive exactly ogamba nti electoral commission obulu tebutwabula wagamba nti kuuma eddembe kuola obuyonjo teweekuba sadda like his projects commando biki projects zonna yakolagana ne government zaali ziyamba omuntu wawansi exactly so ebyo nnaffe tugenda tubikuba muto kitugamba kakato yagala kuleeta muntu atanabana kwalula mujji omukompe yalinge n'omusajja abadde n'olugendo lw'emyaka 20 it's impossible so abawandika script abatugamba nti bebaleta people power na NUP okutondebwawo tugamba nedda beewayiriza emitwe tegyali gyabwe balimba bwe babanga batugamba nti baali b'amaanyi ba Mukaaku ne munne Mabikke n'abalala nti be baavaako amaanyi ga people power si kituufu because baba tugamba nti b'amaanyi DA nga teyatinta
so kove ku DA bali ku Thanksgiving neegaana ne badda ku DA nayo neegaana bakoze DF nayo neegaana kale katugambe ku Thanksgiving tukireke ekyo naye era bayogera nnyo tujje wano ku DA yalagawa era buli bifaana byembadde ndaba beba bannaffe abakabondo bandya nabo bankwataamu ndya mu ngalo z'omukulu babulooka amazima gali nti mukaaku ne munne Mabikke njagala kukikkaatiriza wano ku the final channel Foka 360 naddala Mabikke ye mwinako obujulizi bulooka bwa byabufuzi mu State House ayina ne banne bafaanane kati tujja baleka leero ndaba fesi yo kikunyizizaamu naye sina kyakkola sindi kyenyizizaamu andi kati nze obukakafu obagwa obulina nga nze sibulabangako tugambe babulooka byababufuzi kubanga atisi ekyo kyo kyangu tubalabye nga buli tugenda mu kulonda babeerawo n'akantu ke baba baleetawo bw'aba awulira muwaayidde tugende mu wuliriza saagala nnyo abantu bano eno kyano abantu bagiraba ku facts nanti facts kyano anti wuliriza zisindika kuno sebo oli gundi oli moderator wandeese Mabikke bw'aba muwira muwaayiriza koti weeriera mule antwale oradde okolwa bakotadde kokko gale tugende mba so kakati tujja leero nnero ojjukira bulungi nkugambye kasito omukulu yakywakywana n'alaga nti tulesa alien skin kozi twali tusuubira omukulu Mpuuga Mathias n'amaanyi ge yalaga abantu nti agalina ng'akyankana ne NUP twali tusuubira agenda kuleeta bannabyafuzi abagundiivu tetubalaba yaleeta ba failed bakasiba nti abaali balina obusungu ku NUP abataafuna kaadi be yaleeta nga tebaayogera nsonga zonna abaali baagala okuggyako Museveni ate nga bakuba NUP ne tugamba formation gye mufoomiize tulowooza mwali badde mwogera ebintu mwami Museveni byatakoze emyaka 40 ne waayo ataaka pate empya y'emyaka emeka ena because you people mubaddewo emyaka 20 25 nga mulimu opposition what have you done mukoze ki mu myaka gye mubadde okujjako mwami Museveni okunenya nnyo kyakulanyi emyaka emyaka ena nga kyazima na structures nga n'ebibiina byaffe binnansangwa biddipi n'ebirala bye mwalimu mwavaamu bisaanyeewo kitegedde ne mutabiwa na shield like protecting them okusigala nga bikyasobola okuraninga ebyobufuzi mwadduka buddusi kubanga temwagala kuzimba mwagala walika kubye kubanga mwe munoonya political positions na ambitions zammwe ez'okufunya akasente because nnero bw'obanga oli musajja wansa bana basajja baalirwanidde mu bibiina byabwe DP yali strong political party, one of the strongest ever. Ne badduka. Twalina FDC. Bamukaako tebagiriwo nga bagamba bo bwagire Besigye. Lwaki tebagi defendinga? Abo tebamalera ne basulawo ne Besigye ne bagenda ku go forward. Andi kyenkugamba. So ba migrating buli kaseera babeera they migrate from kati katonda mulungi bafunyewa so twogere ku bwe bafunye kuba kati now comes ne batugamba bakyagezaako kukola bino bakoze ekisinde ba welcoming all parties on board bla bla then here comes twagamba kino nakyogera ku channel neŋŋamba ebigendero bya Mpuuga yagala kola political party era ekiwayi kiri kye yali yagala okutema yali yagala kireeta eno naye ne beyagala okutema baamulakidde they are not willing okujjako abo abalowoozezza nti bakyasobola kufuna kaadi nga boolaba Kakembo Kakembo yakimanyire bwasaddaaka Maguja tasobola gikombako kati abalala abatannakakasa nti basobola gifuna bakyali eri ku NUP bakuuta bali mu kuuta kalevu wansi ye twaliko wano nga babawadde omwezi gumu bagukozesa waliwo gye bali kati abo abakozesa omwezi ogwo bali mu kulwana kakati abeera ogenda balaba after their failure to achieve goal eyo okufuna card I'm telling you some of them they are going to cross to Mpuuga's side tegeeza wakya tannabafuna naye ataddewo akasero wano ku side kyemusuula nze kyennonda era bannayuganda njagala bakitegeera nnyo bannabyabufuzi bano gwe buli gwolabanga omukubamu tooki eyakateyaka ayakazikira tazikira webali wali bali ku standby because NUP egenda kuraninga gundi nomination zino
ng'eri serious si bya kusaaga nga biri bye twalimu mu 2021 abantu bagenda bateeka ku mizaani olw'ebikolwa byabwe obadde mubaka emyaka 5 kiki kyoyogedde kikwata ku bannayuganda ebigambo bibadde by'amataggatagga ebigambo bibadde byogera bizikira obabolinga nga bwe tubadde tulindirira tulaba omukulu baani batongoza kati waliwo naye abamubaza nti eno nyinza okuba nkyalina Yesu eno essuubi eriggwayo kitegeeza tugenda kuddamu tukube toki tulabe baliwo abagenze mu kiseera ekiteekeddwa wali tubayinawo era tubalowooza abamu ne tusooke tubawe omukisa benefit of doubt tubaleke tusooke tubaleke bali mwezi gwabwe naye eta waliwo ne gaapu endala mpuuga ono lwaki abantu tebamujoyininze ne wali osuubira abantu bongedde okitegeera nti power belongs to the people amaanyi gali mu bantu kubanga bw'olaba pate ya mpuuga let's come straight wano yakoze Democratic Front yagironchinze nero mu byafaayo bya launch ebintu byonna leave alone even political parties ekintu kyonna ne bwe kuba kulaunchinga somero ng'eryo ne bwe ba meeting yambaga you expect faces z'abantu abana bosuubira nti bano bakola ki abantu ab'enjawulo yagamba teyabadde launch yabadde press conference my friend where is the press conference eriko abaana b'essomero musajja oba tokyalaba walabye baana basomero akatambi nkalinanga basajja ebifaananyi biibyo bano basajja baliwa babadde bameka ayogera nabaani naye bano look at those boys abamu they even below age utunulira ono yaka 14 omukulu alina essomero eri abavubuka ayina gundi bagiyita kyeno bagiyita tugireke erinnya it is his business naye essomero ly'abavubuka bya gundi teke gundi institute bayinza okubanga abamu science and technology bayinza okubanga abamu ku bayizi these boys babano babranchinzo from S4 myaka 16 the boys are young kitegedde they are below age tebanatuukana kulonda and they are the majority here batunulira obutebe ne kala z'obutebe zoziraba kala z'obutebe oziraba orange yellow patriotic league of Uganda ye bayita kikuusikuusi secondly nero oyo omusajja ali mu kikuusikuusi omulabye akibula ekisi kye kyabali kibulamu ekyo kirala omusajja akikuusikuusi nero njagala kubuuza kala za mpuuga Mathias entuufu ze ziriwa green ate naawe ate kati ogenda konza mabega tewazirabye nga Faruku Ali kindeeta wano nalabye blue nalabye red nalabye green zonna zabaddewo oba tokyalaba musajja layika yalwala ate kati yafuuka muzibu nnyo nze sirimba nga nniza ndi obutalaba nkugambye njagala onoonye ebifaananyi ebyo jabbiraba omusajja alina logo ya muti nkugambye wabaddewo blue ng'ewandiikiddwako Democratic Front ndaba bulu kala zonna zabadde waawo era njagala kubuuza oba yakoze rainbow kubanga twalibadde tukirowooza nti omuntu eyalibadde akyali eri mu kisinde anoonya parties ezimwegattako twaligambye the man tannasalawo naye after making a political party olina okuba ne specific colors otegedde nga bw'olaba NUP nga bw'olaba NRM nga bw'olaba FDC you see FDC Katonga I think his major color is green because a party can't have one color. Nero listen njagala ogende ebifaananyi ngenda bikulaga wano kambikunoonyezeeko oyinza okuba gwe tuwabira ebyenjogerako wabaddewo blue wabaddewo red green zonna nga ziraga kala ez'enjawulo you can't have all the colors ojja ziraba gira ozikebera so this is a political party a new formation naye nga n'ekituufu tebakimanyi noonya abantu noonya abavubuka badde bazambadde ojja balaba you can scroll down ojja balaba he has blue I think that's it 3 colors he has red he has white
He has a rainbow. The man has a mix of colors. Chogamba Mpuuga has a rainbow. He has a rainbow. So where does he fall? In a rainbow. So we have to be specific. Ebintu byokola byongera okulaga nti bannayuganda. And I think his colors are green. No. Look at this one. This is red. What about these girls? Look at here. You can what about? Auntie, but just major on the majors. No. He has green. I think that is his major color, being that his symbol is a tree. He has orange. Njiraba mu map. Then there is white in the map. Which Blue wajirabye? The blue ali kubu bayambadde t-shirt singa bayina blue. Ndowooza naye ajagala. Okitegedde? Kakati era era osobola okulaba wano okusinziira ku gundi ezatimbibwa wano. Kakati bino ebintu si bya kwesiriwaza. Naye but green is his major color. Green naye kala onanyini green omumanyi wano. Yeah, sebo. Tomumanyi? Teri nanyini green wano. No. Pata ina main green ye DP. Okitegedde? Kati munnaffe ono kyolaba yagigyeko ekigambo democratic. Tagikijjaako kubanga talina busobozi bwakyo. And where is the democratic gwagamba? In the front. It is democracy. Tukulwanyisa ku gundi. Ku butali bwenkanya accountability. Speaking about being democratic. Kale tugende mu maaso. So, njagala kutegeeza Nero ngezaako n'ekifaananyi kye njagadde okusiigiraawo. Nti wakati mu kusoomoozebwa kw'ebibiina by'obufuzi bye tulimu, political parties nga Mwami Museveni azikuba wansi ne waggulu. Mathias Mpuuga bw'abanga waddala ng'afunye obudde obwangu okulijesalinga political party nga ne kala ze zikyali z'amatankane. Nandi ye kye yakoze teyaregistarinze political party. Yaguze oba yafunye ebaddewo. Wabaddewo party gye bayita Green Patriotic Party ndowooza. Ye kati bagita Green Patriotic. Yabadde Green Partisan Party. Yes, Green Partisan Party. It is the one that changed the name to Democratic Front. Neda, I want us to be very realistic. So tayanonyeza mikono, there was already a party there and it dead silent nga olaba NUP we yafuna your national reconciliation bichi. The point is not about looking for a mikono over signatures. The point is changing obukulembeze bw'ekibiina kukijja mu bantu abamu ba founding members okukizza mu balala. Era obuzibu bwe buva si signatures zino. Banbu batunuulira but directors be baliwa. Who is the Secretary General? Who is the Chairman? Treasurer. Baba tunuulira bano bali big bayina impact y'amanyi basobola okuteekona obuzito. Kana ekyonoza tuyinza okugamba NUP having used the same skill mu electoral commission negobesa n'abantu tesobola kubanga the same skill is used again and there is no news. Exactly. Kyenkugamba. Tuyinza okugamba nti kyabadde kyakyamanye tewalina buzibu. Tuyinza otandika okukuba obubuuzo nti nga ku Bobi Wine kyali kizibu paka mu kooti nga ku ono tekinabeerako wadde n'ekizibu. Okitegedde? Tuddeyo ne ku kirala. Nze nsobola okuwa example. Katonga side ogiraba. Nakati ekyali mu kulwana. Otegedde? Njagala ba benefit of doubt. Era olaba faces eziriko zikyalwana. Ne impact gye bayina. N'amaanyi ge balina mu byobufuzi ku individual levels. Semuju si semuju olaba Lukwago olaba ani n'ekiza Besigye ng'omuntu kubanga yakiriidinga. Bakyali mu kulwana. Bano bayise mu kaweweevu. Ayitaawo mugundi bagita sensor machine eyo bagita batye. Tetugenda kukebera. Tetugenda kukebera yitaawo n'emabbali. Kati Mpuuga ne banne kyekyo. Kyongera okukulaga ebigambo bye twajja twogera. Nti bano engalo baziryamu direct. Era ebigendererwa byabwe tubyogera misana ttuku. Nti bano bajja kukendeeza ku maanyi ga NUP agafuusa amazibu. Banaasobola. Anti kyenkugamba. NUP oyina ogikendeeza otya?
the population yeyogera ki ku bino ebigenda mu maaso. Kyokka ye determining factor. Population eyogera ki ku bana bagenda mu maaso. Era gwe obalabako impact basikirizaani mu nabyabufuzi gw'olabye nti w'amaanyi awo naawe okyamwegomba akyayinimu ensa. Yagambye alinayo ekipya kyagenda okulonkinga. Ekipya buli muntu ayogera ekipya. Naye ekyebuuzibwa buli ssaawa waakola ekintu atugamba aliyo ekinene. Obudde ki? Kubanga nawe kennyini akulidde ekisinde kino oba pate abantu bakujjamu dde obwesige. Amaanyi ky'osobola okukola kugenda mu gundi yo mu constituency yo kutandika kuwamba abantu batakukkiririzaamu kubatwala mu kkomera Masaka mu prison. Bye bigenda mu maaso e Masaka tobimanyi nabikugamba luli. Babingamba luli nti bakwate abantu e Masaka. Nyendo Mukungwe Kimanya Kabonera the division ba constituencies zikyasinza okukwatibwamu bannabyabufuzi naddala abo abawagira NUP. Bwe twagenda e Masaka wano nga tugenze kubakireewo ne Gaddafi. Prison yatuuka n'okugamba abantu basusse obungi munda ninga abasinga bonna ba political prisoners aba NUP. Era bw'ogenda obbanoonyerezaako emisango gyabwe ababavunaana Mathias Mpuuga Nsamba, Juliet Kakande na Bedi Bwanika. Okay. So nero tebakulimba. Mathias Mpuuga Nsamba nga tugezaako bubuulira bannayuganda. Togenda tumalira budde. Waliwo akabuuzibwa. We yabadde atongoza Democratic Front n'agamba eri under Democratic Alliance. Abantu babadde atambula nabo ng'omuli Abedi Bwanika omuli Mabike balina political parties. Exactly. Ate nabo yaba introduces n'agamba n'ebyabwe bikyaliwo. Bano abantu bagenda kukola batyo okkirizibwa okubeera omukulembeze mu kibiina ekimu nga newala na gy'oli. Aberi balimba. Nalabyeko Mabike. Ne mukaku wande naye Mabike gwe nasinza okuwulira. Ng'agamba ki? DA was ekintu kye baakola ekigezaako okuleeta abantu on board abalina enzikiriza ez'enjawulo. Kitegeeza n'ebibiina babireeta. Era bakulaga bagasse formations nnyingi okutuuka okukola Democratic Front. Kitegeeza bw'oba okutte Mabike owa SDP n'okwata mukaaku n'abalala n'abwanika wa PDP kitegeeza okulyetinza ekintu kimu. Naye enjawulo eriwo ebibiina era bisobola okusigala nga biri registered ebyabali. Kubanga waliwo n'etteeka erigamba kati kankubulira ekirala. Mu amendment ze baleeta mu parliament zaali zigamba nti n'ababaka oba n'ebibiina ebitayina babaka mu parliament binaatandika okufuna funds. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Afuna eza PDP n'afuna n'eza Democratic Front. Luli tubadde tuli nti ebibiina ebiina ababaka mu parliament njagala okino kinge bulungi. Nene bagamba nti ebibiina bino ebitannafuna ababaka mu parliament byo bibeerawo bitya bifa. So balina omutemwa nagwo gwe bagala okutandika okukola ki? Obatemerayo. Kati Mpuuga ne banna abamufaanana abakola ebibiina by'obufuzi ebitannakakasa nti bijja kufuna ababaka mu parliament n'obagumu. Nti kasita kiwandiikibwa akasente kazzi. Kati bannaffe bavudde ku serving interests z'Abannayuganda bo balina bukundi bwabwe wano wafuuse omulyo. Kati Abedi agamba nange ekibiina kiyina
Mukaku agamba bino bye babasuubiza njagala kubulya nkiddamu bano bannaffe ba Mukaku abaludde ebbanga lyonna ng'anoonyeza n'ekifo kya LC chairman owa 2 LC 3 nga tannakifunako yadde babasuubiza tujja kukola amendment ebiina byammwe bijja kufunangayo akasente namwe mufune abantu bayinza oba tebabakkiririzaamu naye senga mukyankalanye ekyo tujja bawangayo exactly bino byali mu ndagaano gye bakola n'omukulu w'ekikoofiira the old man with the heart nti munnaffe w'SDP temulwana nnyo mwe mukole bukozi mirimo gyammwe your parties will be funded kubanga iPod eri lwaki baagala nnyo girwanirira ku mbeera egamba nti buli muntu alina gijoyininga wajja okuyita akasente sente ezaba na NUP n'abalala zibadde bafuna ezigamba nti bo tebakkiriza mu iPod kati bano abakulu bagenda ozifuna bajja gamba ffe tukkiriza ffe weetuli twagala dialogue naye nga dialogue eriwa mu ggwanga lyo ekyakoze iPod ensi yonna yali ekimanyi nti mwami Museveni ng'ogenderera w'eggwanga lino transition eri peaceful ne bagamba ebiina by'obufuzi bijja kwegatta bigende mu dialogue balabe nti eggwanga likyuka mu birembe nga tewali kuyiwa musaayi ba stakeholders ba John Board kubanga ebyobufuzi bali bakkiriza nti bijja kufugibwanga ebibiina by'obufuzi bireete endowooza eggwanga balabo babakola gavumenti ya kipooli tugende mu maaso kati nga mwami Museveni yakulaga nti tabikkiririzaamu ng'ayagala n'okuleeta mutabani we yamaze dda okuwa obuyinza iPod eba ekyalina amakulu naye ate bagisiba kukuba nnabyabufuzi lwampaka n'ebibiina by'obufuzi NUP wegambira this party belongs to the citizens of Uganda bannayuganda mu nsi ziri ze twogerako za America n'endala mu Republicans ne Democratic abawagizi beesondera akasente be basonda ssente ne bawa ekibiina and we've seen it here NFDC mabega Besigye n'abalala abantu babawanga obuyambi kitegedde so political party sobola okuyimirira okuvugirizibwa abannayuganda abawagizi baayo baba baddala ne clubs tuziraba mu Bulaaya omuntu wagula seasonal ticket ne bagula emijoozi ne bagula ki etegeeza teeka lyandibadde nti bandijjeewo funding yonna eweebwa political parties abannansi bennyini abawagira ekibiina ne babeera nga bagiteekamu ssente so that senga tolina abawagizi toyonoonera bantu budde kitegedde era omanya ono ekigendererwa kyaliko kya ddala kubanga abantu bawulya balina stake kwona omuntu gwe bawadde ebyabwe ate naye abakolera amanyi nkolera abantu bange exactly amanya kasanaava ku bantu kye bansuubiramu nja kugwa nja kukola ki nja kugwa ne baba basigala nga balina funds eziva mu gavumenti abantu naye mwogera tebaba mugaso basigala bamativu we bali ate kye kiba kibayigula ettamu so bannaffe ba Mukaaku ba Bedi Bwanika kyova olaba bo bali eri bakuba bulatti ntegeeza DF terina kiddako awo yakomye nga DA nga SDP nga PDP akakoko kabadde kalula mu G sosonkole ky'G ne kafiiramu owulidde kubanga nero nga bwe tugambe politics is a game of numbers did you see the numbers nga zireflecting abakulu bakoledde ronchi did you see any impact because on such function tusuubira abantu abagundiivu mu byobufuzi abalina numbers twali badde tulabanga babakansiza bazze wano on board anti ogambye bayinza okubeera nga bagenda kufuna abanamibwa kaadi anti abanamibwa kaadi bagundiivu awo oba tokyali mugundiivu awo oba tokyali mugundiivu era ofunye banamba lujega anti wuliriza Luswa Luwemba yali w'amaanyi ng'abantu bamwogerako owulidde bwe yakeera ku makya NUP n'egamba tugwanidde kufuna kaadi emitendera tonnagituuka abantu bamugamba batya abantu bamugamba ffe kaadi gwe bagiwadde gwe tugenda naye era akalulu teyafuna abantu bangi babadde balina amaanyi naye kasa batakuwa kaadi kubanga abantu batandise okukkiririza mu byobufuzi ebya political parties
oyogedde ku Luswa nenzijukira Madam Teacher kye yagambye. Yagambye yeebaza nnyo leadership ya NUP olw'obutawa Luswa kaadi. Oluvannyuma lw'omusango gwa Nalukoola, Luswa yazze ku TV n'awa amagezi mbu yambala ekisweta ogende ku luguudo lw'eri ogende ku lw'eri onoonye wali obuyinza. N'agamba this could have been the same mistake bano ba Luswa gye baakozesa Segirinnya yamutuusa n'okufa. Wakalabyeko akatambi ako? Nakawulidde. So abantu abo nero njagala kubuulira bangi abakasiba nte bonna okwagala okweteekamu emiguwa. Butafuna kaadi. Kasiba nte ayogeza busungu bwa kweteekamu muguwa. Omusajja kati alima mmwanyi. Gomanye sente ezitayinaako yadde akukuba ku mukono nga shuwa. Nga teziriko wadde okukolera abantu nga teziriko yadde shuwa omwezi oba ku shuwa. Ate mwanyi zifuna sente mmekero olina kulima zenkana wa. Olyoka ofune zino miliyoni 2.534. Kukitegedde? With the other benefits. So, bakasiba nte bonna besungu bwe boogeza. Kidde ekiri kye mbadde nkugamba. Nti ebintu bye tulimu bya ddala. Political parties n'abantu balina okuwulira ng'oli kyovola NRM. Nsobola okuwa example. NRM weri stronghold NRM nga balina stronghold. Akamyufu ke kabaamu Dekabusa. Entalo Dekabusa n'amasasi ne gavaayo. Naye mu kalwa aka bulijjo tewaba buzibu. Baba sure nti awo NRM inawo ki? Omuntu. Amaanyi. Abasajja baspendinga billions of money mu kamyufu. Wawulira eri Kahinda ku Kahonda. Ne segundi alwanye emyaka gyonna. Sekikubo. Sekikubo kuteesa. Kitegedde. Nono omukyalo bayani ali awo. Balwanireyo. Anyway, tweyongereyo. Ensonga ya DP front tugirabye Democratic Front. Bwetyo bweri. President Museveni. Yetondedde eggwanga. Wabirabye Kololo. Okwetonda wakulabye nga kuva ku mutima oba kwabadde kwa kusoma kubanga abamu ba apologist be bagamba yasomye obusomi teyinza kwetonda ba apologist omwe muli Balamu Minister Bagaruhare then ne muli n'omukyalo Nanif omukyalo oyo yani oyo Hajati Namyalo yate yagambya president yetonze naye yetonze bye mabega sibya Bobi Wine yo kwetonda kwa bine byabaddewo ku Bobi Wine kabibala abalabiriye ebyedda okwetonda bukulinayo ku kansokera ddala ku Namyalo oyo Hajati Namyalo nga sinagenda kwetonda kwa president kuba kwa Mwami Museveni oyina okusooka n'omanya abantu nga bannamyalo ebigendererwa byabwe mu struggle eno bo gye bagamba nti jjajja tuva ku main omulimo gwe bakola gweguliwa Namyalo ne banna abamufaanana tebasobola kukkiriza nti Mwami Museveni alina okwetondera ebintu ebibaddewo mu kiseera kya Bobi Wine oba Mwami Kyagulanyi kubanga ate bo biba byongera obbakkakkanya beba bifunamu kubanga be kibaleeta kulwanyisa kampu ene ya NUP kati balabanga NUP efuna credit ku kino ekigenda maaso ate bo babagudde bati bakyalinawo mulimo bwe bukosi bwabo oboolaba bonna kubanga bonna balwana NUP and this generation eyabavubuka kubanga boolaba bagezaako kupulinga numbers ez'abavubuka kuziza ku saidi yaabo era ye kampu eyo kyova olaba secretariat ya NRM balwana nayo secretariat eriko abakadde namulabye ng'ajaganya kwona omukyala owewakiso yabadde akola akatambi nga mugamba go tukugobye genda secretariat eriko abakadde ababaddewo ebbanga lyonna abatambudde ne Mwami Museveni era bo sente zaabwe teziva eno mu secretariat era owulira bannaffe bano bowulira abalala abawogera ennyo abavuma ennyo bo bali eno wannamyalo kati ate eri ku secretariat waliyo enkola ey'ekigunjufumukko kati eno bano bali ku ya street amma bw'olabanga omukulu ono w'Eruweero ya Haji Nadduli ng'annyonnyola ku kwetonda kwa president ng'awa amagezi we kwandibadde ng'ate bano baabapya bagamba tebiriye ebyo yabadde katemba abakulu balimukko obugunjufu bagamba naye tusobezza abantu abato bagamba nedda tova ku meyi kati enkola y'abano ya street ogiwadde omuliro
tufunyeyo kaki tukoze tutya kati bano tewali abatwala na serious bali okukyankalanya otegedde bwekyabali bawamba abakadde kuba amaanyi nga balina mangi tebalina maanyi tebakulimba ate bagobera ono mukazi Rosemary Seninde bamugobera ngani amagoba namyalo tayina ebyo byakubuzaabuza ate namyalo yani abo just balimba baliwo just kifaananyi tebalina na impact n'emu abo just omanyi Museveni omulaba omanyi Museveni omulaba ayina abantu bakozesa nze nsobola okujjukiza wano omusajja ono gwe bakuba ebikonde bamuyitaani ono yayogezanga amaanyi yakana ani asi Sobi gundi boda 2010 naye bamukubya akalulu kale boda 2010 kyogamba oyo namyalo yenkana wadde hafu ya kitata yalina amaanyi boy naye nalabyenga naye akalulu bamutute kaguddeyo kakati oyo namyalo talimu na structure za NRM ntuufu talinamu kitata yali chairman Lubaga talinamu jasi bateekawo akabondo akasobola okukola emirimu nga kacyankalanye eno wansi era secretariat baneekulaga nti tebaliiwo kyavewalana kitegedde secretariat erina budget emanyikiddwa bano babasuulira busammambiro balina okugenda ewajje n'omuhoozi ewannalweyiso obawulira abo n'ebirala so mbadde ngezaako okulaga ekifaananyi nti abantu nga bannamyalo bwe babanga tebakkiriza nti Mwami Museveni azze akola ensobi bagamba ekigambo kiva mu kamwa k'omuntu yennyini mu luzungu bagamba oath is what the horse's mouth the horse's mouth kakati ate gwe ayera mu nnyumba oba house girl nannyini maka ayogedde kati ate ng'ogwowakanya nti ebyayogedde si bituufu ayinza okuba yeerabidde tasobola n'omugamba daddi nedda si bwe kito bwe kiri nedda ssebo oba oyina ekikyamu oba oyina ekikyamu kitegeeza byayogedde oba wabimanyako nti bw'anaabyogera bijja kukuleetera obuzibu naawe oyinza okuba oyina kyoyagala kwekere so nga ngenda kwetondera ne ba agent bonna tubasonyiwe kubanga yeetonda ku lwa famire ye ne ba agent be kati bannamyalo be bamu ku ba agent ate bwe bagamba teyeetonda kitegeeza Mwami Museveni ategeeza nti ne ba agent be bakoze bannayuganda ebintu ebi bingi kati bannamyalo be bamu ku bo kuba ba agent ba Mwami Museveni abamu bajja kugamba ati namyala akasukane ku ssente n'abawaayo kibi kikyakoze kola mulimo ki simanyi akola mulimo ki ssente zaani abeera mu bivulu by'abayimbi n'abafuuwa anti ebyo bwe baayagala okwavuwaza bannayuganda bafuuke nga babbeega kozi nnere omuntu yenna omugunjufu tewali nsi gye bakasuka bukasi ssente era ng'oli azikasuka ku mutendera ki kirabangako muzungu ng'akasuka ssente ku mutendera ki Afirika ffe tukasuka ssente tulina nnyingi tewali ssente nnyingi maalo era njagala munnaffe oyo mutunuulire mu lunaku lumu ndi mu kunnyonnyola enkola gy'akolamu ebintu bye akasuse ssente kiswaza tugende Mwami Museveni ate Balamu ye minisita naye agamba teri kwetonda kati Balamu talina njawulo na namyalo bonna bagwa mu doketi yeki ya beneficiary y'ebyobuvuyo wabo batunuulira gye bavudde ne batuusaawo ba yes man tebali ku nsonga buli wakulu kyeboogera nga bakuba ki era omulabeyo ku Twitter gye n'omuhoozi buli kyawandiika ng'agamba yes sir bannaffe tebakyakozesa abamu mitwe gyabwe gyabavaako bakozesa lugalo lubuto bokaza bafuna ekibazo omumwa eri omumwa kyebakozesa naye nga ngeze kwetonda kwa Mwami Museveni nero kwetonda kintu kirungi nnyo era nabadde ndi ku TV yesterday nendaba bayitayo bukaseeyo saidi zebweyogerere bukaseeri ku nnyanja omusajja yakutte famire ye y'abantu 6 n'abakwata mu nnyumba n'abaggalira n'agikumako omuliro bonna ne bafiiramu yabadde mutema naye nga amawulire agatambula gagamba nti omusajja yakwatako mukazi we mu bwenzi oba yawulira mu ŋŋambo ti mwenzi kitegeeza ki ekyo nti buli bw'obeera mu famire ne munno oba awantu wonna nnero ng'omuntu akoze ekintu ky'owulira nti si kya bugunjufu oba kikunyiizizza
funayo obudde tugenda promoting ate busibu anti ndi mukugamba wakati omusajja ye mulamu oba naye yafudde bonna bafudde nyina kigambo kye njagala okugamba nti okwezimbako obusungu kintu kibi nnyo ebiseera ebisinga nze ndabyeko abantu nga bezimbako obusungu omuntu n'agatta ekintu n'asirika n'agatta ekirala n'agatta ekirala n'agatta ekirala ate biri nnyo mu famire so buli muntu bwafuna ekintu ekikunyiza ku munno speak about it kyobola abantu bagamba speak about things mubyogereko buli bwoyogera obusungu bukola ki bukakkana ne bwali badde osobola okukola ekintu kisanga ogambye twogedde naye tulemye okukkaanya kankole ki nze kaŋŋende muleke so oyo omusajja yazimbyeko obusungu obw'ekisibwa ebbanga ddene natta abaana n'abya omwana abamu yadde agenda tule 6 muwala waliwo ab'emyaka 14 awo n'obwana obuto yamazeewo famire lwaki njiresenga ekizampo abantu bakulu omuntu omu abakwata atya mukaaga n'abasibira mu nju babadde ndooza mu nyumba omuntu ateekateeka ebintu byemmwe nga temumanyi bawulidde ndooza alina kye yakole oba bawulidde kabubaluka pu oba kyabadde ki bagadde mafuta ge yateekateeka oba ki so bagezzaako kutaasa famire yonna abantu mukaaga bakoze eki kyannaku kitalo nnyo he would kill himself wadde government tekkiriza kwetta naye wakiri kuba you can't decide omwana 16 oli ayenda tulesifo mukazi wo aba yayenda kale kkiriza nti yakuzaalirayo ku baana muleke atera muleke abakazi gye bali bwe bamulemye okureconcilinga muleke kyembadde nkugamba nti abantu beekumako ki kuba nero waliwo abantu bendabye nga bafunye ebizibu munno yayenda oba ki people speak about it abantu ne baddamu ne batereera oba tebasobola ne baawukana mu mirembe si tulimu bangi buli omu asobola okufuna omwagalwa bannaye so lwaki njogedde ekigambo kino ekizampo nti mwami Museveni ne banne bwe baba basobola okutuula ne beekubamu mu mutima ne bagamba abantu bakoze ebintu bingi katubeetondere kintu kirungi nnyo 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 ddala buli muntu munnayuganda yali badde akiweero kaaminga naye okwetonda kujjirako ebikolwa omuzungu kagamba but ogambye tukusonyiwe naye ebikolwa byo biriwa andi kati ennaku tezinnayita nero owuliriza ebikolwa ennaku tezinnayita nero owuliriza ebikolwa nga tukyalina mu kkooti leero ku musango ogwasaliddwa nga gusaliddwawo balooya nga mwami Museveni appointing officer nga n'omwana omuto akiraba nti guno omusango gw'okwa wempe gwa vulugu ekisinza okunyiiza bannayuganda institutions ezaali badde ziwa bannayuganda obwenkanya nga ziri ku ntoli za mwami Museveni ne kaguruupu ke saawa zino tewannayita na nnaku mmeka nga mwami Museveni agenda kuteekako omukono ne mutabani we nga yagambye parliament yakoze kirungi nnyo nga bazikiriza bazze abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye babatulugunye baffe nga tebafunye bwenkanya kyogamba nero mwami Museveni bw'abakkiriza nti basobezza nnyo bannayuganda n'abantu ba Buganda in particular ekyokwetonda akirowoozezzaako mu lunaku lumu so okuba kyabaddawo mu kusaba katunyumye nero mungu malayika n'amwambala nero omuntu eyatta omuntu ng'ayagala mwetondera tasobola kirowooza mu kiro kimu wuuyo muganda nga akubuulira omuntu eyatta omuntu nga yamutematema yamukuba amasasi tasobola kubanga agenda mwetondera nakirowoozaako mu kiro kimu kiyinza n'okutwala emyaka ng'alowooza naye bwe naagenda ne mwetondera anaakola ki outcomes ze ziriwa abantu banaayogera ki banaagamba n'ebirala kati mwami Museveni ekyokujja okwetondera abantu tekyabaddewo mu kiro kimu ng'ayinza okuba kiteringako ne mukyala we oba n'abaana be so bino byenkugamba ebikolo bya mwami Museveni n'ebigambo bye byawukana nyina n'ekintu ekirala kye nakugambako kyobola mwami Museveni yagambye me my family and my agents nakugamba gavumenti buli bwefuganirwa mu buyinza emyaka emingi efuna abantu abalala abalina obuyinza obwenkana n'obwa fountain of honor mu gavumenti ya mwami Museveni
mulimu abantu abalina obuyinza obwagala obwenkana n'obubwe era kwaba abamu bebazze batulugunya abantu baffe mwe muli CDF n'agamba Edi Mutwe ali mu basement yange muyigiriza Lunyankole nenga tewali wadde asobola mukwatako ne taata we nga tasobola kuvayo n'ogamba lwaki wakoze kyaki ne taata wo omuto bakojjaawe ow'eggulu nga tasobola kuvayo n'agamba taddamu kukola ekyo Jozi nalabanga abazungu bamugamba n'agamba etonze naye simanyi kinaabaho leero tegedde enkya nabo tebakyamuyinako ki control kiki nkugamba nti mu gavumenti ng'eno Mwai Museveni ne banne ate nga bakulaga they are pushing an agenda oba enkola yonna gye basobola okuteekawo embeera yonna ate baleeta omutabani. Can we give it a benefit of doubt nti ke yeetonze ayinza okuba agambye because byonna byonna byoyogera tebibaddeyo mu lunaku lumu ayinza okugamba neetonze kandabe reaction y'abana Uganda reception gye banampa it will give me what next kati bana Uganda ndabanga ate abamu kale basanyufu abamu bali suspicious abamu bagamba abazakaki abamu bagamba tebyabadde bituufu kati byonna byonna biri byetonze tubitegeera tutunule we yeetonda abana Uganda kati nga gwo omukubi wa tochi kiki ekirina okukolebwa tumugambe ye tukusonyiye naye twagala kino tumugambe nti tosonyiyiddwa sigala nga bw'obadde kyengezaako kwagala okufuna njagala kubuulira amazima ag'enkomeredde era saagala naawe obe mu bantu ababuzibwa Mwai Museveni okwetonda kwe kwawukana n'ebigambo bye era enkola ye si nnuŋŋamu nero ensi tefugibwa bantu bonna miliyoni 45.9 oba 46 abakola okubukulembeze bali bagezi era bamanyi n'abantu batono nnyo abasalirawo ensi gano ge mazima genjagala okugamba Munnayuganda gayinza obutategeera however much tugenda mu kulonda miliyoni zonna zirondo oba 20 oba 3 kyova olaba mbadde example abantu bonna abo newankubadde constitution egamba nti power belongs to the people nti bannayuganda si bonna balinako stake ku nsi naye at some point waliwo abantu a few individuals abasalirawo eggwanga nze mu gundi eyange mbayita aba politicians oba the political elites otegedde saawa zino abantu gwe booteekamu obwesige mu nnansi boolonda bagende bakukiikirire otegedde akantu ako nga bookera ku makya n'ogamba nti NUP ey'obukulembeze bw'eyina eyina abantu abasukka mu miliyoni 5 tugeze abagikkiririzaamu abo abantu NUP bw'enaavayo n'egamba nti Mwai Museveni tukkiriza okwetonda akwo miliyoni 4 ziyinza okugamba tumukkiriza kale emu ne bwegaana kozi abantu bonna tebasobola kukkiririzaamu Mengo bw'enaavayo n'egamba Museveni tukkiriza okwetonda kwo eyina naye abagigoberera soko ende katono kakati njagala kutegeeza ebigambo bino naye abantu bano benkugamba abamu institution zino oba obukulembeze obw'enjawulo nabo bukyali mu kunyigirizibwa nti NUP saawa zino ekyabanja ba political prisoners abaasibwa bayitirivu nga basubscribinga ku NUP kati gwe NUP onaavayo n'egamba nti okkiriza okwetonda kwa Museveni naye nga abawagizi bagamba abantu baffe gwe osobola otya okukkiriza nga abantu baffe bakyali mu kkomera emyaka 5 otuliddemu olukwe kitegeeza okkaanya n'ebyoli ebigambo byo n'ebikolwa bye byanjawulo tegeeza alina kukola kya nadduli sooka osonyiwe bonna abavunaanyibwa ku political cases ekyo okimanye nti okimaze ekyo ekimu ku byo then go for babayita institutions ezifuga eggwanga omuli church kalicho bikiwe bityo etegeeza forum President Museveni we yayogeredde si ye ntuufu okwetondera Mwai Museveni azze akola ayina ebitongole oba obuweereza obw'enjawulo bwagambye bwegatte Mwami Museveni yali badde ayita mu Interreligious Council obukulembeze obw'ennono political parties n'azibuulira ebigendererwa ne lwaki asazeewo okukola ekintu kino era n'abiwa omulimo n'abigamba bwogerezeganye ne bannayuganda
era n'oteekawo n'emitendera w'ogamba nti bino byolaba bwe tumala okwetonda bannayuganda tuzzaako kino twagala eggwanga lino likyuke emirembe tugenda mu dialogo after kubanga Mama Museveni byayogera biringa ebigamba nti ye omulimu gwagumaze obuweereza bwe abutuuse ku ki omuntu nga retiringa mu company n'ogamba those have wrong direct or indirect I'm very sorry naye oleka otaddewo let me give you an example Arap Moi emyaka 28 kwa 29 yakola bannakenya ebintu ebibye ennyo ebiringa mu M7 ne banne bakoze bannayuganda that government zonna okutegeka eza Africa bwe babikola ebintu ebyo Arap Moi yaddayo n'addayo ku drawing board n'agamba n'eki kyensobola okulekera eggwanga lino erya Kenya kituufu nkoze ebibi naye njagala ne bannakenya banzijukireko ebirungi kuba akola ebibi akola n'ebirungi njagala banzijukireko ebirungi n'agamba eggwanga lino tugenda kuddamu tukole amendment ya constitution tukole institution zonna nga zeetengeredde omuli electoral commission omuli essiga eddamuzi n'ebirala n'agamba tugenda kukola term limit ebisanja ebibi ne bw'oba mwana waani n'ebirala nga bw'ola Kenya bwetambula leero nti newankubadde Kenya zeebeeramu obuzibu nti abamu baagala n'okweremeza mbuyiza nga Kibaki naye leeta era bamala n'akola ki nakkiriza kakati Mwai Museveni nga tannajja kwetonda mu kamera eri bannayuganda yali badde addayo ku drawing board n'amanya eggwanga lino bwe nali ngenda mu nsiko stakeholder baali baani the 10 point program gye yagamba bannayuganda yali ki ekyamutwala mu nsiko ng'ayita Ssaabataka okuva e London byali biki bannaddiini abaafa bannaddiini abantu abaafa kitegeeza institution ezo z'amaanyi so kyekitegeezezaako kugamba nti ekitegeeza ky'ogamba President Museveni we yeetondedde Kololo was not the right forum right forum yandibadde nti call all major stakeholders mu ggwanga tell them your plan exactly send them out to their people tell them nti prepare for kino kye twagala okuteekateekera eggwanga then you come finally nga nabo batudde ngoba mu state house nga bagenda okusaba n'atula n'agamba bannayuganda obudde bwe buno weweetonda ng'eno tulabayo archbishop eno tulabayo mufuti eno tulabayo kabaka eno tulabayo si kulaba bulabi naye nga luwona ebikolwa like waliwo ebigendererwa ebisuubira okukolebwa naye kati ate muli mu kulwana saawa zo simaipodi simanya ebibiina tebijja kukola bwe biti okitegedde eno mwogera kirala naye mabega mukola ki mukola birala tegeeza kuno okwetonda ku kyabulamu makwekansaamu kwa kutimba bannayuganda bbula ku maaso naye nga si kutuufu kuyinza oba kwa kalulu otegedde era Mwai Museveni byakola kalulu nkubuulire muganda wange wawa mutabani we obuyinza bwonna obukola byayagala atulugunya akuba asiba kati ate gwe akyayina obuyinza bannayuganda gwe bawadde gwe bagamba nti president fountain of honor ate gwe ojja ogamba okwetonda tosobola kwetonda nga bafamily members bali mu kutulugunya bannayuganda nga they are not even willing okuvaayo ne boogera ekigambo kyonna ekya reconciliation so it's still a long way to go Mwami Museveni twamusaba fe tubadde tuwanye example ya Arap Moi owe Kenya oba Nyerere kuba bonna beetonda nti komyawo eggwanga wamu komyawo obuntu bulamu mu ggwanga buli muntu amanye nti eggwanga lyaffe obuyinza buddize bannansi ebyo bannayuganda bye badimaniga gavumenti eno tukkiriza nti ebiganye emyaka 40 waliwo n'ebituukiddwako otegedde Nero ngera omuntu yenna tosobola kukola byonna nkubuulira Nero Mwami Museveni oyo mulaba waliwo bannayuganda amuyinako obusungu obuyitirivu owulidde naye leero singa yakeera ku makya n'agamba bannayuganda kye badde balinda badde bagamba Mwami Museveni olusobezza okoze byokoze ebiganye naye tulinze kasita nature ekola ki ekuliko tulowooza ajja kwekuba mu mutima owe bannayuganda ensi yabwe like dialogue tukole gavumenti y'ekipooli but I think it was a good start after 40 years omuntu aba ayogera kwetonda kiri kyogambye nti wotuukira okwetondera otandika oba ng'olaba the end is near anti Nero okwetonda kwali baddawo kati ye yeetonda ku lulwe ne waliwo new twist obuyinza gye bukuttemu gye bugenzeemu era bannayuganda bagiraba naye era is in charge of it no is not he is
I'm telling you bino mbikugamba nze. People have told us they are in charge, but whenever he talks, he's in charge. Ochirina mu doubt yacho. Anti Nero ulideko wana abantu abatugambye nze mutegerera nze nkola ki bayogera bayogera. Anti Nero, let me tell you. Omwami omulabe waka asobola okuba omukyala ye financial controller. Gwenga ne bwokola otya nozinira ku ntoli ng'omukyala yetagambye mwami sente tuzimuwa oyo nga tebazikuwa naye ng'omwami ajja n'ayimirira nze olida ng'omwami ajja n'ayimirira bajja kuwa naye ng'omukyala bw'aluma n'agamba etajja zifuna ne bwokola otya tobirabyeko eyo mu companies anti ebyo bya makampani naye nga si byansi. I'm telling you Nero mwami Museveni yayimirira ku media eyonsi yonna n'agamba when someone clocks to 75 years of age abakoze eki abakoye abaanafuye n'ebintu ebimu atakyasobola kukola ki bikolanga bw'alina. Mwami Museveni agenda myaka 9 bw'aba tajulindako bannasayansi ne bajja ne bagamba nti muzeeyi engeri gy'otali munnasayansi olayika tewabitegeera bulungi naye ffe bannasayansi tugamba aweze 75 oba okyali mugumu wabalabanga bagenda kati va ku bigambo by'abantu abanoonyi b'ekyokulya owulidde Biden nkujagala kuweka example ya Biden alina emyaka emeka wakinana mu emeka. How old is Joe Biden? Byango okunonya check oba na Uganda nandi ogira ogenda maaso naye kyembadde njagala okulaga standards of living za America was comparing na Africa oba Uganda in particular. Bwaba omukulembeze nga Biden ku myaka 8 n'egigwamu ng'akulaga batuuka n'okugamba bamute baleete kamera 82 exactly kamera yaba competinga nga talina kyabakoze but nature's said. Nature's what? Said. Oyo gwenjogerako mu America. President wa America buli kimu kibaawo ne bwe yali yagadde ogamba bakola omukka. Abazungu tebalya mmere ezimba mubiri. President yagamba tanywa mwenge. Toddamu byogere ebyo. Talya nkoko. Kitegeeza ati 80 asobola okuba. Mwami Museveni asinga America ezijanjaba. Oyina olwali. Kakati oyo gola byafuza kisanja kimeka? Kimu. Ne bagamba awummule. Ngira bagamba myaka talina kibi kyabakoze naye bagamba naye muzeeyi emyaka naye yali awunzeemu omanyi tukaddiira ku speed yemu Nero njagala okimanyi osobola okubeera 50 years nga waliwo kale kategame 50 kiri kumbi osobola okubeera 70 nga waliwo ali 65 nga ye akutusa okusinga gwa 70. Kati enjawulo waliwo buliriza Nero ekyo nsolo kikiriza naye mu nature waliwo emyaka egitazannya nga jo giri constant ngejo jo buli agituukamu alina obulwadde obwo buli agituukamu alina memory gundi bweti nsobola okubulya simbubi abantu abali myaka gya Mwami Museveni bayina mu lunaku ng'alina okuba active mu budde bwe buti era mugobo kwa sabu gwako alina okuba tali mu bantu ndabira ku jjajja wange abanga mwana muto jjajja yebaka kati nero mbadde nkugamba nti olaba mbadde nkugereza ku Biden Bola Biden ku nsi nga America ezisinga obujjanjaye mu nsi yonna at 82 nga president bamugamba ddeko emabbali okuva ku nsonda ezeesigika zigamba sinzira kino ne kino so bwe nkugamba nti mu Uganda kati waliwo abantu abalina obuyinza Mwami Museveni bamukozesanga kifaananyi shield olwokuba nti Abannayuganda banawulira nti Museveni yagambye mu bantu public emulinamu trust and fear. Mwami Museveni abantu bakyamulinamu fear eri okusinzira we yajjira ng'akyalina nnyo amaanyi era abakulembeze ba Africa bangi bakikozesa osobola okutunula Cameroon president wa Cameroon myaka 9 Paul Biya myaka 9 plus naye oyo balonda Cameroon bakwewunyisa bafuna 9 plus kakati waliwo ne Mugabe yaliwo wano abakulembeze bwe batyo mu Africa eyenkola tuzze tugiraba kati mu Cameroon yali badde yagenda naye buli omu atya kati abafuga balala nnyo kati ne mu Uganda kibwe kiri ekyo nkikubuulira so Mwami Museveni byeyetonda asobola byetonda ye ng'omuntu nga ye mutima gwakiwulira naye abalala abalina obuyinza wano ku mabbali ge bo baagala kutwala nkola ye maaso era obuyinza babwetaaga so kati yayinza okuddayo ne mukyala ne bagamba bannange kituufu emyaka gigenze okwetonda kya buntu amazima kya buntu
omuntu asolokera ku makya n'agamba nkoze bingi naye kati Mukama nannamula atya n'agamba naye abakwetoolodde abalina n'obuyinza ababusalirawo oba omaliriza abakwetoolodde batandika butandisi otegedde ate gwe bajja mu nkolayo gye bafuniddemu omukisa otegedde kuba weesanga singa biri nomo senga omukisa ogwo tebaguyina era gwe okyaliwo nga theya shield okusobola okutekinga over be bali abakugamba ffe tetubikkiriza ebyo byetonze bibiyikka otegedde oli mutuufu so ensonga eyo bannayuganda bo bakyagiraba bulala nti wakati mu kukugamba nti bakusonyiwe balina obulumi obuliwo kati obubaddewo singa kale bubaddewo bukadde bokka baligambye kale tetukyasobola kukiza naye kati waliwo obuli fresh waliwo obupya obuli fresh ate ng'obumu kyagenda mu maaso obumu busuubira okweyongera look at what happened in Kawempe kati ate nakati abakulu bakyalayira nti tugenda kukiddamu tugenda mu 2026 abulemye abekawempe bagenda kubwa emiggo banatuukira mu 2026 waliwo n'omukulu alayira eri kwaggulu adda ku Twitter n'agamba mujja kutulaba oyo tugenda mukwata naye ayiga olunyankole Kawempe okudda mu kalulu baba kuba emiggo mu Nalukoola bagenda bakuba mu Nalukoola 1 babakube mu Nalukoola 2 babakube mu Nalukoola 3 kuba tu wano mu kujulira basobola okugamba nti kale omusajja kubeera Nalukoola ajja kudda abantu gwe baagala kitegeeza gwe mmwe gwe mukyayagala era embooka ejja kuvuga kyokka ate ne mukali akali meeja 2026 era evuge kubeera abajja kujja Nalukoola tukyayinawo embeera you never know kooti eyinza obisazaamu bw'ataba wa appeal tusobola okudilayinga wakyasobola okubaawo delaying tactics n'ebirala naye bwe kinaabanga kye baagala era bajja kikola ne for now Nalukoola akyali ki akyali mubaka w'e Kawempe North okujjako nga banaakola ettima ne bagusala ng'obudde buweddeyo ne bamala ne bagamba ekifo kiri vacant time tetukkiriza tegeka kalulu myezi 6 tukendeezeeko ku miggo gino egy'emyezi 6 tugirinde wali mu 2026 nga gikuze bulungi kale olirayo tuteesa ku miggo naye era waliwo ekintu ekigamba oba ogoba musajja munno oleka mwezi n'akuzza n'ennyindo bw'oginyigiriza ennyo gireeta omusaayi so bannaffe abanyigiriza bannansi nabo bamanye nti buli kimu kibeerako n'obudde anyway tweyongereyo Katikkiro tugeze Katikkiro obadde agatuddewa tewali buzibu tudde Katikkiro Katikkiro yavaayo n'agamba mu interview ya Makona nti abanuupu abo baali bamugambye abalangirire yali w'amakono oba yabadde mugundi namulabyeko mu Boston anti we yali mu y'amakona wano yagamba abanuupu baamugamba abalangirire nagamba tayinza kulangira ebintu bya kisiru ng'ebyo abantu bagamba wano kati mwe ba analyst mwena ne mugamba ku mulembe guno bw'oyogera ekintu olina okuba n'obukakafu kyobona nkugamba leeta obukakafu mujjukira Katikkiro aveeyo atubulire bakulu kyabo tubategeereko bannaayi kuba abantu nga tebajjukira kati bwe yagenze mu America Boston eyo n'agwa mu namawulire ano tutatuliza buzindalo bwaffe namubuuza owaayo ow'ekitiibwa wagamba abanuupu abo baakugamba naye Bobi Wine yavaayo n'agamba ni kaakati akyanoonya kuba si ye yakikola ne bafuga nabo nuupu si be bakikola agamba ye tabitegeera kati gwe baani abaakugamba Katikkiro n'agamba munnaaye babeera ku mutimbagano okwo kwe nabalaba nga baŋŋamba ate n'ekyomutimbagano kyaleese obuzibu abaana ne bagamba kati tuweeyo ku butambi nga bakugamba kuba ebibadde ku mutimbagano tukola ki tubirabye tunyonyere ku mbeera ya Katikkiro eyo kakati Katikkiro afaananako abantu bonna abali mu bifo ebyobuweereza nga sometime pressure esobola okukutemba ejjoba pressure omanyi pressure kaseekuyitirirako olumu ate olumu osobola okukola ensobi bw'oba teweeteeseteese bulungi nze ndowooza nti Katikkiro olumu aba ne forces behind ezimupushinga olumu ne zimuleetera okwogera ebintu olumu bye ndowooza nti bimala ate ne bimusuula mu bizibu bw'oba ng'oli mukulembeze mu ofiisi ennene ng'eya Katikkiro nakyogerako ko nali mpa example y'akazimba mugalu akibishopu w'abakristaayo Church of Uganda ne ŋŋamba tosobola kwogera bigambo ng'obijje bujja ku mitimbagano
nga nabyogedde talina oyo yali ayogera ku bajjaati wano nga toyina kuba Katikkiro ku level gyali alina bannamawulire ali mu institution emu kusinga okubeeza amaanyi mu Uganda erina bannamawulire ate ye alina n'omukisa nti under the institution tuyina TV number ne radio. There is a media, a strong, one of the strongest ones in Uganda. Yes. Wasobola okufuna amawulire yonna wabakola ki wabageetaaga. Katikkiro ku hierarchy ye waliwo akimanyi bulungi nti institution zina official communication system. Yes. Era naabo bennyini abazireeta mu butongole. Era bamanyikiddwa mu public. Bwaba mwogezi, bwaba secretary general, bwaba president w'ekibiina. Abamanyi bulungi kubanga bonna betwogerako naddala ba NUP bali bakiise embuga. So abamanyi bulungi. Straight nga batongole. Bwaba ayogera nti NUP yamugamba alangirire. Kyemmanyi abantu mwabo be bali badde abamu kwabo betwogerako. Abamanyi bulungi. Ne babiseera bikadde. Ebyamunywanyi we Mathias Mpuuga Nsamba nga kyali leader of opposition. Sisuubira nti yali badde amwerabira. Ne batandika omubuuza n'atandika okubanga ebigambo tabyatula. Yagambye yabalaba ku mutimbagano. Anti mu kusooka yagamba njagala nzirayo kwali nsooka ku kyamakona. Yamakona. Secretary General amumanyi bulungi wa NUP. Omwogezi wa NUP nga sawa zino leader of opposition Joel Senya yamumanyi bulungi. Namumyuka. Nga tannabana kujja wano yali mu mawulire era nga amumanyi. Amumyuka Waiswa amumanyi bulungi. Mwami Kyagulanyi amumanyi nnyo. Buli muntu alina obuyinza ku Nuupu amumanyi. Ate abo abalina obuyinza era bali mugambye nti langirira kubanga be bali badde mu kintu ekyo kigamba nti obuyinza tubwagala. Be bandi badde ba direct beneficiaries. Exactly. So ekyo kyamukuba. Era Mwami Kyagulanyi n'avaayo n'agamba abakulembeze wano bonna benkola nabo tewali yali akoze kintu ekyo. Katikkiro yagamba. Katikkiro bw'avaayo n'ajja mu Boston n'agamba yabiraba ku mitimbagano. Kiddayo ku kiri ye kyagamba ajja kuba buli naku alina bagamba aboogera ebintu ku mitimbagano bamanyi. Omusajja n'atuula eri n'atuula ku katebe n'akanula amaaso n'ayogera ebigambo. Kakati naye ayagala kufuuka ng'abo aboogera ebigambo nga tebalina bujulizi. Otegedde kye nkugamba kuba ye agamba aboogera ebigambo nga tebalina ki. Njagala owulize bulungi ebigambo bino saagala otunule wansi kubanga ye aboogerako Katikkiro ng'aboogera ebigambo ebitalinaako buki. Era yagamba abantu nti ensonga zonna ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda njagala ngende ku record. Obwakabaka bwa Buganda buyina official communication channels era yabyogedde ne Boston. N'agamba era bayina ne BBS, CBS no official gundi ezize za Buganda. Era amawulire gye gayita. Kakati ye twagala omubuuza. Channel kimwe yaji. Ng'omukulembeze. Kuleve nnene. Nga munnamateeka. Ye amalagano galaba bigambo byogerwa bali bagamba tebalina bujulizi gye babujja bwankomeredde n'abisiba ku NUP. N'abisiba ku kitongole ekiramba. Ku kibiina ekiramba. Kitegeeza. Oweekitiibwa Katikkiro alina okwekuba mu mutima. Era n'asaba ekisonyiwo. Tolemeza awuliriza. Okwogera ebyensimatu naddala ate ng'oli musajja munnamateeka. Kiyinza okutwaza mu mbuga z'amateeka. Andi yagamba. Munnamawulire yabuuza Bobi Wine. Kyokka ate naye munnamawulire ava ku BBS. Yava ku BBS ani oyo? Anwar Katamba. Ali ku NTV kati. Mbwe yabuuza Bobi Wine oba n'abajja bagamba nti Bobi Wine tubuulire. Beba putting out of context. Kyayogera ne Makona. Jukira twakolako show nga tugamba the interview with Makona was wrong from day one. Because kaliba ya munnamawulire alina okubuuza Katikkiro si ye. Si Makona kwa entertainment alina kubuuza bagundi bani bamuyitani ono omuwala Gloria Bugi. Gloria Bugi. Shakira. Banweru Katamba balina okubuuza Katikkiro. Banweru Katamba Bazambali. Level giraba.
so twagamba Katikkiro interview yiwa naye weerabidde ng'ekigendererwa tetukitegeera Katikkiro yatubuulira omwana ono mwana wa family yali amuvimbisaamu yali agala muvimbisaamu naye amuwe ku maanyi abasanyalaze mwana wa munyumba era yamwanjula awo yamwanjula makona mwana wa munyumba ayega yakamala okola ebyafaayo naye ayagala amuvimbiseemu so nze kyenjagala okutegeeza Nero buli muntu yenna asobola okukola ensobi wakati mu pressure ebeemu emuliko emwetoolodde naye Katikkiro naye era bino njagala bigende ku bakulembeze bonna abayina ofiisi ennene ez'obukulembeze nti temumala googera bw'owulira nti toyina by'oyogera ssaawa eyo ng'omaze byetegereza you rather keep quiet you don't speak koze ekigambo ekyo kiba ne impact nene si kya Zanero oyina following olaba ne Zanero wano nange era simala googera nange simala googera sebo oyina ba followers wano kweno channel abasukka mu 18 plus kitegedde kati ate abo basubscribe nze kati ate abakula abasukka mu ejo kituufu kati nga gogamba ekigambo kitina impact naye ku level sebo osobola kugenda ku level sebo abo abaliyo nabo bakwegomba kizibu sebo kati era kyogezeza akugamba nti tosobola kutandika kwogera message ya institution gy'omanyi nti erina official communication channels ate gwe nobesinga nti kuba wagizi ene ina abawagizi abagiwagira aba registered NUP abasukka milioni 10 kakati tosobola kumala gagyogerako nga toyina bujulizi ate sina kintu kyeyogera nga kitono ekintu kya bukulembeze entebe enkulu ey'oggwanga kinene nnyo kyali kisobola okuleetera abantu ekyo eba treason tegedde ekikivaamu kiba treason gogamba abantu nti bagamba obalangirire ng'ate waliwo abagamba muno tebawangula kitegedde eba ki treason musango munene kati kyenkugambye nti Katikkiro yeetaaga ave yeetondere institution ya NUP ng'ekibiina bw'aba talina bujulizi bwankomeredde yagambye temwamutegeera butegeezi muddeyo mulabe obutambi bw'amakona mutegeere kyekyo kyesiba amagamba kugera ebintu bati with all due respect eri Katikkiro tubireke naye nze ekigambo kyenkugambye abakulembeze bonna abayina following abayina abantu bebakiikirira bayina okuba very selective mu bigambo byabwe era si buli kaseera nti bayina okwogera bwawulira nti akwatibwa offside at least osirika kubanga ebigambo byo bigenda direct binene mu matu g'abo abantu boweereza n'abagala okukriticizinga babafunira omukisa babafunira omukisa ne bakutyoboola ne bakutyoboola kati Katikkiro aba ayina abantu abatamwagala ye ng'omuntu kiba kimaze omukuba kitegeeza naawe ogamba bulijjo nti bajja ne bayogera ebigambo naawe kitegeeza obyogera tokoze eki kale nalumaliriza wagambye tulogere ku kyuma ky'emmwanyi ebyabaddeyo Diamond Platinum wamulabye namulabye n'ekyaddiridde ng'abayimbi be Uganda bagamba babavodde ekimala batuleke kimala tusaba batuleke ke kayimba abayimbi be Uganda ke bayimba oluvannyuma lw'Omutanzania Diamond okujja wano n'atambulira mu helikopita ne bamuwa akasente kanene nnyo ate bo ne baperforminga nnyo bo bakubira ssaawa ye yakubira dakika 15 naye amakungula ne gabeera nga ye yasinze okukola kijja kitya tukubire mutoki mu nsonga ku nsonga ezo kakati Nero abayimbi omuli Edirisa Musuuza akulira Federation nga tannanyiiga njagala zinenga tomanya abazambala ne bana mwe lwaki mukola ebintu ebyo kati nga tannanyiiga njagala asooka amanye Nero saagala menga njogera ebintu ebyamakulu odde mu kwesesa wano kakati okola ekintu ng'ekyo Edirisa Musuuza
njagala amanye abantu abamu obuvunaanyizibwa ebintu babikola mu ngeri ki abantu abamu obuyinza ne bamwesiga naye n'abasuubiza byagenda okukola njagala amanye ebintu engeri gye babikola mu ngeri ki bannaffe abalina obuyinza mu ggwanga lino ebintu babikola mu ngeri ya kifuula nnenge gw'osuubira nti byali badde mu proper channel ate bo bakwewuunyisa nga babikola mu ngeri ndala munnange gwe gy'olowooza nti yali badde ntuufu ate nga simwe babikola kubanga nero njagala tubeere benkanya ekisooka twali wano ffenna nga tugamba enkola y'okutwala ekyuma ekigenda okuteekako omutindo ku mmwanyi ne products zaabyo tekirina kuba ntuŋŋamu ne tugamba ntuŋŋamu si y'emu na district 10 ezisinga okulima emmwanyi lwaki ojja ekintu mu bantu abasinga okukikola n'okitwala mu batakikola kitegeeza ky'osoose okukola oba oyongedde costs ku product eyo andi oli ayinza okugamba ekyuma kiba kigenda kwongerako value nga wano mukwata emmwanyi ne muzitwala emitala w'amayanja ku mmeeri ki ekikugaana okujja emmwanyi okuva embaale paka ntuŋŋamu nero tereera mbuuzabuuza nze mba mbuuliza buli omu ekibuuzo kigambo ekyo kigambo sigitegedde njagala ogiddemu oli ayinza okugamba ekyuma kino kizimbiddwa entuŋŋamu kigenda kukola ebintu bye bimu ng'emmwanyi ng'emmwanyi gye mu exportinga to go abroad products ezo zikolebwa entuŋŋamu buzibu ki bwe mbadde musobola okuzijja e Uganda ne zigenda e Mombasa ne zigenda paka mu nsi gye ziraze ate wano nga zigenda ba mu Uganda from Mbale from Masaka tuntuŋŋamu anti statement yange ebadde clear ngambye ekyuma kyokko kiteeka entuŋŋamu nga si be basinga okulima emmwanyi product oba ogyongedde costs oba ogyongedde production cost nga tennaba yadde kuvaamu kituufu cost esooka ya transport yes kubanga ekyokubiri kubanga nakugamba nti mu district 10 ezisinga okulima emmwanyi Buganda eyinamu almost 8 utegedde kitegeeza abantu abasinga okulima emmwanyi bagenda ziteeka mu transport ozijja mu Buganda bazitwale wa entuŋŋamu naye ate nga mu Uganda transport costs zaali badde less kitegeeza abantu ogenda baguza product ebbeeyi ng'osose na kubala transport kubanga ezo factors zonna eziriringa the cost of the product transport mwali final product transport bali mu costing kakati emmwanyi yali badde yali atisi Masaka oba tewali ttaka oyina olwali mukulu so ekyo kyekisooka ekyo kanga nga tugenda ku byayimirirwako kutwala emmwanyi etandikira okugenda bagikolere ekyuma kibeere ntuŋŋamu Kenzo kyali muwadde endowooza ye ng'eyakulira no mu Buganda n'amanya nti bannaffe ebikolwa engeri gye bakolamu ebintu tebiri straight ekituufu ekiri straight kiri nti the raw material the factory should economic sense exactly ate okumanya ebintu bizibu America yanoonya cheap labor product yazisa China ne mu nsi za Asia esobola okufuna cheap labor sikusomba abantu batwala kujjuze ezikolera eno nezitwala kubanga emanyi labor esasulwa nnyo labor y'omuku factors ezireetera gundi product okubanga price okubanga zikola ki nga ziba wansi obanga zeeyongera kyeyagamba factory katuziteeke mu nsi za Asia zino gundi cost of gundi eki labor ejja kuba ntono tumanye transport yajja kukola ki kuba babala nti transport ne labor kyekisinga okuba ekyebbeeyi nti labor kituufu kuba labor comes with maintenance comes with accommodation byonna byonna ebyo okwata abachina bagende bakolera iPhone mu America ogenda kuleeta ne pressure ku land ya America ne population n'okubalabirira byonna so it is better you take the finished product era ne labor mu Buganda mwali okusinga eyo ategeere mbuye mwanyi ne population yes. With the population labor one yes yali baddeera ali low compared eri kati nero musuze yakulira mu Buganda nga ne mwanyi ajogerako ng'agimanyi Senyanga wali abantu bali mange mwanyi
yali badde akimanya bulungi nga tanna complaininga bannaffe ebigendererwa byabwe byebiriwa bali ku page ki bwe twajja leero bacomplaininga nti baleeta Diamond Platinum era so omuyita Diamond Productions whatever era Diamond Productions investment gye bamuteekamu nno y'amaanyi bamupangisiza private jet okuva TZ paka ku airport Entebbe from airport Entebbe bamufuyeyo chopper nemutwala entungamu naye gaye omu yagambye ekyabadde luxury engeri expenditure gye yabaddemu entungamu awo nga balinga bagulawo 7-star hotel kumbe bagulawo unfinished coffee factory the launch of an unfinished coffee factory exactly sente ze basipendings awo nero zali badde zimala why do you launch ekintu ekitannaba na kutuuka ku output otegedde bannaffe bo baliwo bintu byakola ki era bategeka ne rani bintu byakwelaga mbwerazi naye njagala kutegeeza Kenzo nyina kye njagala omutegeeza nti Kenzo yakwata industry n'akuŋŋaanya banne bonna mu art ne bagiwa gavumenti egifugenga bweyagala industry bakkiriza ne bagitta bo bennyini bye babadde badibandinga ebikuza industry byabalemu okudimandinga ne badda mu mbeera egamba nti baagala kufunayo bubaasa na kulya niye musajja alwanira copyright teyayita muganda wange nkubuulira ebigambo bino Kenzo baamusasula dda era talina kyabanja mu 7 era byonna byalimu eyo palapase atawaanya bantu bwereere ate Kenzo bamuwuliriza Kenzo baamusasula nga bamuwa ekifo ky'okubeera omuwabuzi wa M7 mu art tebamuwa mulimu bamusasula ku mulimu gwe yakola ogw'okuŋŋaanya abayimbi n'abateeka awamu ne baba nga tebakyasapootinga bikolwa bya mwami Kyagulanyi ng'omuntu n'okulumirirwa bannayuganda oli ayinza okugamba baamuwa omulimu gwakola guliwa okubeera senior presidential advisor on art ng'ani awabula mwami Museveni gw'omanyi nga presidential advisor kafe kusaasi ino olwali yali badde ayomba abantu ababula mwami Museveni balala nnyo tebeetaaga kuba na office they don't even need to speak wali baluddeko nga bavaayo wali oluddeko kakana Ruguna ng'avaayo ng'ayomba kati naye ng'ayinza n'okumalako omwaka nga tali mwami Museveni kati what about Kenzo Musuuza kusaasira wizi kusaasira eri mwami Museveni kakati njagala bakkirize nti industry kyenjagala basooke bategeere nti Diamond Platinum muyimbi eyeetongodde akola music ku level yonna buli kaseera konna is a musician era omirimu gye tugiraba tubaagaliza nabo ne tebali waathi kwagaliza kubanga nabo bennyini tebeeyagaliza etegeeza bakayana nagoma kwekansa Kenzo yakoma ddi okubeera mu production n'afulumya music n'atambula waliwo okufulumya music n'atambula Kenzo nga tannajoyininga bino ebintu byalimu yali African artist now is a Kampala era nga music tumuwulira yakoma ddi naye ffe n'abatawuliriza nnyo music oyo asala Diamond music tumuwulira everyday era baagenda obalaba nga bo tebagwanidde otegedde abategesi baabalaba nga tebagwanidde nga sibe balina okubabibaki babayita batya babayita abakulembera mugundi nga boga posta abigisita balina engeri gye bakiyitamu mugundi bonga balina kuba bakateni raiser nga sibe ba main era Diamond gwe baleeta ne baleeta bamita Ben bakenzo nga balina kubeera waawo era Kenzo ekyamuyamba nti mukulembeze naye singa teyali mukulembeze tebandi muwadde bamukwatibwako kafansonyi
Sajja ayombye ebyo byonna no. Kugambe yali bamukwatibwa kafansonyi kubanga mukulembeze gwe bawe ekifo. Nga balaba senga tebamuyitanga endongo teriiwo. Kitegedde. Kijja kuba kibi nnyo. Kitegedde. Abantu baabwe bali badde bebo, abali badde baliyo mugudi mu NRM mulimu abaana kati babebe be baana. Bo balina okubeerawo bendongo weeri oba teriiwo. Kati gwe Kenzo olina kukola ennyo baproving nti okyaliwo. Era bebe takayana yagambye Kenzo byakayana bya kisiru. Kitegedde. Bya butaliimu. Kati ate Kenzo era tulina okukimanya. Era kimutawaanya mu lulu n'okweyagaliza ennyo. Yagamba yakayaniza si sente yazifunye. Yakayanye lwazzalawo. Andi sizzalawo. Bino byenkugamba ebibatawaanya is spending too much on Diamond. Kyenkugambye omululu. Ate Diamond bamuspendingiddeko ki? Byoya byanswa. Zabadde ssente. Oluvimbo yalubaliddeko nga baagala expenses zibe ku bo. Kale, naye nga Kenzo tuli mazima bw'omugeraageranya ssaawa zino musical ne Diamond amubeatinga. Naku zino sikyawuliriza nnyo music. When did you last hear Kenzo's song? I don't listen. So, balina okukikkiriza. These days I'm more into football. Njagala akkirize nti akasajja kaatambula. Eka Diamond kaatambula. Ate singa Chameleone yakaanyeemu awo. Chameleone yabadde Rwanda. Kitegedde. Nawulidde ye bamubalireyo ddiiro n'agamba obwo busente tasobola bukolera nga Diamond afunye. Singa Chameleone yadde akaayana n'aliwuliddemu. Ye ate endongo kijja atadde. Kameri teetaaga kutandongo. Yagimalayo. Yagimala. Obanga kukuba endongo n'ogimalayo n'osigala kugira. Era wabalabye ndowooza Abanyarwanda. Yabadde abasi. Nga bayimba buyimbi nnyimba. Boy. Agamba Kamiri wane Kampala cricket over. Chogamba Run Rich ateetaaga okuta music otegeeza abantu nti ayimba. Yabimala. Olina stage kwotuka n'obanga abimazi. Kabuye Sembogga tewamulaba yayimba nga yabimala. Ye n'ebyokuyimba yabimalira ddala. Ne Miseriot wamuwulirako. Miseriot namuwulira. Ate Eve. Era Miseriot ne EVE nabawulirako abo. Naye nga Miseriot yali mulala. Sere Bassa Rhymes. Ng'asinga Nikki. Nabawulira abo bonna naye era nawo eno tetujabasaba bipya. Ba Nikki baana kwoli mu Miseriot naawe obadde kinaawe. Oyagala kwonooneka. Focus 360 omusiraamu simanyi yegidde hip hop ono. Ali Miseriot ba Busta Rhymes ba Twista ba Eminem. Nero fe tubaddewo gwe kyoba fe tubaddewo. Naffe tubaddewo nabo bangambye. Go ngambye ba Eminem. Go ngambye ba Dr. Dre. Badde nkugamba. Go ngambye ba Timbaland. Soko veye. Ate njogera Miseriot ate no Timbaland ebintu byanjawulo. Ati kati kugoyinza omuzaawuza ne Timberlake. Sabomba manyi. Oyo nalwaga twamukuba. Ate kugambe Craig David ali mu kujja Uganda. Craig David Kale show ete we wadona ko lwalero. Mbadde ne Farouk ali mu Namasaka biteze kwa tochi mu nsonga. Nana Habo Mouthwash aji Yasini Kiza wamu ne Biva Organic. We out.